Omawulire ge nkuleetedde oluvannyuma lw'omuyimbi Pallaso okuyingira ekibiina kya NUP. Omuyimbi Eddy Kenzo akulira ekibiina kyabwe ekyo ekya Uganda National Music Federation avuddeyo n'ayogera n'agamba nti Pallaso tasuubira nti agenda kuddamu okubeera nga afuna akasente ako oluvannyuma lw'okuyingira mu kibiina kya NUP, kubanga akasente akabaweebwa kava eri ewa President Yoweri Kaguta Museveni. So bw'abeera abadde yabavuddeko n'abeera ng'ayingira mu kibiina kya NUP tatawaana kubeera ng'ate adda. Kiri wa NUP ne Vice President wa NUP era gy'ali akuba ne campaign. Ani Vice President? Pallaso. Nze mpagira Museveni ye Pallaso wa NUP. Ne ffenna tuli bakulembeze ku Federation. Kati singa nze sisobola giyimbira kuba sigiwagira NUP. Kati singa Pallaso nga Vice President ajja n'akugamba nti nga nze omuyimbi ne bayimbi bannange abayimbira NUP tusabayo ku kabudget okuva mu Federation osobola okuba fundinga. Andi kati sawa ya leero njagala omanye nti government eri mu buyinza ya NRM. No ngamba ku sente ze baabaweza Federation. Government yazitwa tesobola ziwa mulabe waayo. Osegera yo bwe naabezze mu buyinza netuwa mpuliriza bino ebintu byawe bitegere towakana kale kampulirize senga government ya NUP ejja mu buyinza owulira ndi mukuwuliriza ongambye ne tutuula nga Federation ne tujiwa proposals zaffe nezikkiriza ne tusupportinga owulira naffe tuba tujja jiddiza kati naye eno eri mu buyinza ye yatuwa eri si yatuwa kati Federation ya serving a government eri mu buyinza my friend. Okay, let me listen. Ba members ba Federation abasiima inclusion mu budget. Amendment of the copyright law that is going on. Eri tuse mu committee stages. Okitegeera sako support. Owulira common user facility, regional offices. Bwe tumalo kubasi buli muntu gwotesa ne mu lisheko nti asobola okusiima. Bwe bamala okubanga batuwadde naffe ne tugaaka tubasiime n'akalabo nga tukozesa emitwe gyaffe. Gavumenti endala bwe najja mu buyinza ne tuteesaganya nayo bulungi ne tutambula nayo bulungi naye tujja gya appreciating. A government eya let me ask you. Waliwo service government gyegabanga yaba NRM? Government yeri mu buyinza. NRM. Einayo service gyegamba nti UPE. Abantu bajja gamba nti olabe ko gendo ogwebi. Sirina bizibu kyembuuza. Government enzo ganti no UPE ya NRM yokka. Si NRM yokka. Era ne Federation yabayimbi bonna. This is an organization that is managing musicians in the country. The government that has a mandate to empower the people of Uganda right now is the government of NRM. Era bwe twali tuwandiika proposal tuwandiikira government eri mu buyinza. So sejja gamba tugenda kola kinunga kya government. Si kya government kya bannayuganda nenga tuyambibwa fuko girabe ngiri gye ekolamu ebintu bya kujjaho katonaawo nkutwala ewa Alien Skin. Alien Skin ayina ensonga gy'ayogedde naye nga ate eringa yentuufu. Alien Skin agambye nti wakulwanyisa opposition. Agambye kyagenda okukola kulwanyisa opposition. Agambye nti opposition eno be bantu abazizza eggwanga emabega kubanga bafuna ssente nakyo tebamanyi bazoogerera nti ssente ya kibi. Okitegeera. Ayongedde maaso n'ayogera n'agamba nti akirisiti bawakanyize bwereere. Okutereera. Kate opposition okumanga si ya ddala. Nkimanyi nti no buli muntu asasulwa ku mulimu aba ayagalwako. Era boso watakwagala kutakusasula mpaka bwegoba. Njawo mpewo opposition omu abanja. Ngabula abasomesa nti maze emyezi 6 oba abasirikale baki osegera yali taliyo tegeza nti baba opposition afuna sente okusooka omujasi owe police tegeza nti no government yaganya omuntu oyo aberewo osegera okategedde akosane kati nze gina soka nje opposition kubete ekitafali dene nnyo kugwanga obutakulakulana okujja ka opposition yabo kyebagenda okukola kigenda kibera kimu bawakanyize bwereere oli agamene sente za masenga nazikola ki
zitwaje oli aja n'agamba ne sente za eno sente ya kibi etya ya kibi ng'ogitwala bakusasula buli mwezi ovanga ku muntu akwata line amana akugamba kati mwa banvuganya nti ye waliwo aba FDC nupu jema ebibiina bingi UPC kati nena amana akugamba kati mbanvuganya tukulafuna kyatalo leader of opposition kati abanvuganya yegwa bakulira ne bakona sente nyingi okusinga ngako n'omujasi wakati banvuganya gogendo okubanga gokwira bali abanvuganya butabwe ngendo vaako bagamba nti of opposition bajukiza government ekozeko kukola bineno baganya okukola babikole babise mu nkola anti kati okujukizanga ki kubanga nze okujja n'ongamba nti no ekukubulisa lama leetaaga okukola agenda okunjukiza nsooke nkuwe ssente okumala emyaka 5 nga terikoleddwa omeme emyaka egyo 5 gisobola okukola ekkubo omusaala ogwo gwe waba MP ne bakansa bemakindi singa tebaliiwo ate kati ekkubo etaaga kukola twetaaga liteesezo oba twetaaga inginiya twetaaga bayinginiya wabala okubeera omulabi wange omulungi byonna nkyabikuwa mawulire gonna gabagaguddewo wendi okubeera nga ngakuwa kasono obeera nga naye kuoli okubeera nga olaba gezaho okubeera nga osubscribinga bw'oba ng'olumpya okulayikinga video nogerako mu comment section okubeera nga ate oyogerako nange siba bulungi nkyali naawe